Olubereberye Ssuula 5 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Kino kye kitabo ky'olunyiriri lwa Adamu. Katonda bwe yatonda omuntu, yamukolera mu kifaananyi kya Katonda. Yabatonda omusajja n'omukazi n'abawa omukisa. Bwe yabatonda n'abayita omuntu, Adamu bwe yaweza emyaka 13 n'azaala omwana ow'obulenzi amufaananira ddala mu byonna, n'amutuuma erinnya Seezi. Adamu yawangaala emyaka emirala 8 ng'amaze okuzaala Seezi. Yazaala n'abaana abalala ab'obulenzi n'ab'obuwala. Adamu n'afa ng'awezezza emyaka 93. Seezi bwe yaweza emyaka 15 n'azaala Enosi. Seezi n'awangaala emyaka emirala 87 ng'amaze okuzaala Enosi. Yazaala n'abaana abalala ab'obulenzi n'ab'obuwala. Seezi n'afa ng'awezezza emyaka 912. Enosi bwe yaweza emyaka 9 n'azaala Kenani. Enosi n'awangaala emyaka emirala 815 ng'amaze okuzaala Kenani. Yazaala n'abaana abalala ab'obulenzi n'ab'obuwala. Enosi n'afa ng'awezezza emyaka 95. Kenani bwe yaweza emyaka 7 n'azaala Makalaledi. Kenani n'awangaala emyaka emirala 84. Yazaala n'abaana abalala ab'obulenzi n'ab'obuwala. Kenani n'afa ng'awezezza emyaka 910. Makalaledi bwe yaweza emyaka 65 n'azaala Yaledi. Makalaledi n'awangaala emyaka emirala 83 ng'amaze okuzaala Yaledi. Yazaala n'abaana abalala ab'obulenzi n'ab'obuwala. Makalaledi n'afa ng'awezezza emyaka 895. Yaledi bwe yaweza emyaka 162 n'azaala Enoka. Yaledi yawangaala emyaka emirala 8 ng'amaze okuzaala Enoka. Yazaala n'abaana abalala ab'obulenzi n'ab'obuwala. Yaledi yafa ng'awezezza emyaka 962. Enoka bwe yaweza emyaka 65 n'azaala Mesuseera. Enoka bwe yamala okuzaala Mesuseera n'awangaala emyaka emirala 3 ng'atambulira wamu ne Katonda. Yazaala n'abaana abalala ab'obulenzi n'ab'obuwala. Enoka yawangaala emyaka 365. Enoka n'atambulira wamu ne Katonda, so n'atabeerawo kubanga Katonda yamutwala. Mesuseera bwe yaweza emyaka 187 n'azaala Lameka. Mesuseera n'awangaala emyaka emirala 782. Yazaala n'abaana abalala ab'obulenzi n'ab'obuwala. Mesuseera n'ava ng'awezezza emyaka 969. Lameka bwe yaweza emyaka 182 n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya lye Nuuwa. N'ayogera nti, ono yali tuleetera okuweerako mu mirimu gyaffe ne mu kutegana kwaffe mu nsi Mukama gye yakolimira. Lameka n'awangaala emyaka emirala 595. Yazaala n'abaana abalala ab'obulenzi n'ab'obuwala. Lameka n'afa ng'awezezza emyaka 777. Nuuwa ng'awezezza emyaka 5 n'azaala Seemu, Kaamu ne Yafeesi.